agenda oyitambye agenda mutta. It is okay. Kati amutte tulabe oba yekikombe. Yamuta bajja kumusiba. Mugende mugambe nti General Mozi yazimba basement. Erimu SC, erimu Wi-Fi, eriko ne drone vani zaabwere nsobola abasirungu oyo. So ngenda kusaba General Mozi anyambeko oyo poliisi webanga owaabwe tebalina basement emala bamutere mu basement then bamukiriza eruzira. Defilement is a capital offense. Okukola omuwala omuto olubuto nga tanatuusa myaka 18 guwa musango. Ate musango ganda gomola so kati kagenda akola statement n'opoliisi. Kajja bagenda kumuteeka emabega w'emitayimbwa mbu yafunyisa omuwala atanneetuuka bagenda musiba defilement. Byambu mbu yafunyisa omuwala atanneetuuka saawa za kakati oyo omukazi omwana gwe yalese mu muzigo n'abaana n'agenda ne Becky mbu alina emyaka 19. Byambu era Namukasa ajje basitudde ne bamutwala mpaka ewa Gunti ewa Balamu babajjeko interview. Balamu n'agamba bagenda musiba simanya bagenda mutwala mu basement biki afunyisa ati omwana omuto olubuto n'ate n'amala n'amusuulawo ate ngeye baddefilement. Byebyo ne bigenda mu maaso oba Namukasa ani amuli emabega oba Dictator Amil yali Namukasa emabega kubanga tumulaba okuvira ddala ku ntandikwa ng'ebintu bino abyesibyeko nnyo era mpaka olwaleero wasitudde mwana muwala Rashida amanyikiddwa nga mukyala wa Ssekaggya n'amusitwa n'amutwala ewa Balamu. N'amutwala ewa Balamu ate munange okuba nti bateeka ensonga mu mateeka. Webityo nno byebiri sayidi eyo naye nga ttiimu Becky twongere okuba nga tusabira omuntu waffe munange ebintu si birungi bayinza obiteekeramu ddala amaanyi ne ssente oba oli awo ne bakwata Ssekaggya ne bamuteeka mu kkomera naye twongere okusaba. Mweraba.